Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Omuzadde yakuza n'akuteeka ku nsi. Mukama w'ekirabo eky'omuwendo kubanga ebintu bye bibeera straight. Era ndabye abantu, nzize nga ndaba abantu, nzize nga mpuliriza abantu, naye Antifa Mukama yamanyi kyalikuwa. Kubanga nfumintirizaamu n'endaba omuntu ne bamukuba amayinja ne bamukuba ebisooto naye nga negw'okubiriddwa toyina bw'omuyita. Naye n'oguma. Mukama ono ayanukula mu budde bwe obutuufu. Kisobola kulwawo naye Mukama alikikola mu kiseera ekituufu. Bajja kwogera naye kiseera kijja tuuka Mukama talya nguzi. Bannange tufudde. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulugumi kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokuma nono bajja wonaleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo mukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tazileta hatataka kyekiriwo nga museka nga munsekerera kyekiriwo mweyagala muli okay bannange ogenze n'ompita mbugwe Shifa nenekanga kale sebo ye tutuukidde mu mikolo era dde sebo sibetano sebo mujebaleko ekyalo nkiraba mikolo bannange tema tugambe twetikka gomesi kale nafo basanga kukyala munda ewasenga kale katukirire tubagalize emikolo emirungi ye kale sorry oyo gwe motoka okubya omwana kale tugende timu Doni ku ntikko banne tubalamusiza banyabo mujebaleko oli timu cheya jantu balageko munnayo befuulanga mujebaleko amenoka kale teno kayu yafe essanyu buuli timu Doni anti yawangula lwaki omukuba akaama tokyusa muwagizi bannange
ekirabo ekiwangulo olwaleero banna ndaba kyekyo Enoka mbuno timu kye abe bawangula lwaki oteekako mbuno ati yemmwe mbuno ekiki mubuuze yakyuka luli tewabitegeera luli ate nga yatuteekamu ssente ezaggulawo banne muli muti eyo nkimanyi omanyi mbadde nkyali wala neggaadi omukutte nkimanyi otegedde nti nkyali wala nva wala nnaku ezo sirinyanko waka eyo simanya mbaale biki yonna ate twakedde ate ne tukola wa oba tuvaawa katuli wano mama eno katutayiriza na makubo atutayiriza wali ku lw'owa Kiseke eriva ku Mityana Road ekirabo kyaneetwalira bannange mufukamire mumbuuzeeko aliwa ngayitawo how are you muli mutya ndaba oli yekwese wali nannengera nayita shifa otundalawo bakutegeera allayo emotoka nayita shifa bannange gyetuli bannange obwaluli buwanguzi bwokka twagenda n'essanyu ly'obuwanguzi Millicent agezera bomukono gye mwetolooledde kubanga byonna bibadde biwanvu mwebale byonna mwebale tukolangamu emikolo kuba si ffeffeka nsi yonna n'amawanga gonna ebirabo bya gaadi ekirabo mubakyagaliza gaadi ekirabo kya gaadi baliwa gwaleese ekyo ekiki teba byakuzanyisa design mukolo direct design mukolo direct tutandise okutimba kati tuyingidde mu kirikibadde nga kyakwambala kati tuyingidde mu kyakutimba ebinaggwera nga byonna nga tukolaba ttiimu eno tuli kati tuli mu ttiimu kusoma leero eno ttiimu eri full contained n'abatimbi baabwe kati tukyalina byetulida ati mmala ne nga tetukyasaba ffe twebaza bwebaza buli kintu ffe tukirina era bannanga abatulaba nsanyusa obbalaba mwenna abali ku mukutu atwagaliza ebirungi nsanyusa obbalaba bannanga nze omugole nze asooka obbaaniriza mu kitundu kino abagenyi mwebale kujja tiimu Doni tiimu kyabatuuse dda tiimu Doni Mr. Enoka ne mami Enoka batutuuseeko dda nsanyusa okulaba Enoka luli bakuleka ne mama Enoka nsanyusa omulaba bannange kino kiraga okwagala omuntu nakulowoozako nagamba leero sisiiba wano siiba wa gaadi kintu kyanjawulo omanya aba amaze ebbanga ng'akulowoozaako naye eno surprise baaba anaamalako nayo ajajjuulira naye ng'abagenyi bo abali ku mukutu tubaaniriza Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go
go tewerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu so nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza visa zi work permit kwosa pasipoti n'ebirala nkubuliitu ate gwayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi Park and Go Tours and Travel Ekajjansi the world starts now. Kyekiseera meeting egenda tutandika oba yatandise edda kasita olaba nga nkuta akazinda lumanya meeting etandise leero anzenze muwanguzi leero ate kigenda kuba kikambwe bino bye mulaba biweero kati leero kikambwe nnyo leero kyensuubira tiimu Don tiimu Chair leero nze agenda okutwala obuwanguzi balimba tiimu Chair oliwa hamwe mulimba bwe bufuna ebyokulya nga mukyuka leero abatulabe kyetusuubira kigenda kuba kikambwe bye mulaba biweero ebya bulijjo bewera ate batusobola bwe batyo ffe twabamanyiira naye leero nange zize nga ndi munywevu teri kuseka leero nnyo n'amaanyi so tiimu Chairman tuli ready nnyo n'amaanyi so mukulike kuba bannanga abagenyi baffe tebibadde byangu naye nga mukulike eyo bambi enkuba yo nagigobyera tegenda tonya Entebbe olimba oye weetuli naawe lwakuba Badoni bakedde otusalakaawo sebo bebaze n'ebirabo birabo tugenda bitwala mateeka mateeka leero ne olaba Enoka asirisa oba yeesize kaki simanyi soka Enoka ondiiremu kiki kiweesize Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna woobeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga Siya mtano banyabo ne basebo. Siya mtano banyabo ne basebo. Era nzo omuku bagaga ba Team Don nze vice wa Team Don. Dero nze vice chairperson wa Team Don. Iranga ekirabo leero kyaffe ne leero kyaffe tukizaayo mumulide Enoka yewerera Chairman inga bana abatulaba twagala kwebaza Katonda olwaleero abatulaba kyatuwadde obulamu ekirabu ky'obulamu kyekisinga tebannaye aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June
era ng'ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere ng'ate ayongera obbategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere ng'ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere ng'ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Twagala kwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde okutambuza amakubo. Buli lunaku obeera ku kkubo nga mwe abatambula, buli lunaku obeera ku kkubo naye n'odda ewaka ng'oli mulamu. Kale twebaza Katonda olw'obulamu obwatuwadde. Abalwadde tusaba Katonda abasusse. Sirivya abaffe mulwadde omusujja nno. Nastai. Olio timu do mama yabakubiddeko namukubiddeko kumacha nangamba omusujja gumuluma era n'abatumirako bantu so abalwadde tubasabira ti Katonda abasusse abawonye bulungi abafiiriddwa abaagalwa baabwe bambi tubasaasira Batirese mukama. Not your pressure to kuba. Bisuse. Akama kafunye ne mabega. Bampadde emmotoka y'amayinja agatandika okuzimba omugole omukyala owange omugole omukyala n'omwami bampadde emmotoka y'amayinja era kati ekyo bakyogeddeko ddi abadde batunamanya nti ojja ate munnange nze ntuuse nomanyi kyatukoze ozaaki nebase wano tubadde muzituwa tuludde olya ku mmere y'ewaka tuzze tulya piraawo tukuuse buli omu amuwadde ebbakuli eti owange afumbye mwenna muli ne tugamba bwe tutuuka eyo tuyinza osaagayo abantu bangi kasooke tukutire mu mmotoka akalaba kafiseewo bwe munaatandikira kati goza lwaki ndi bwe nti njayaana ne bansimba ebbakuli nnamba nendya piraawo ajjudde ennyama poloti weeri mamendo kabayivayo waliwo yatuwaddeyo 5 tugenda gatwalayo ndozi olwokubiri awo tuba tusigadde batubanjakamu kitundu ekitiibwa netendo kidderiko sigazaayo kamu kitundu tuteekamu poloti eri buloba olaba bwagenda wali shortcut wakiso n'asalamu n'aviirayo wali ku lw'emityano wali ng'ali agenda asalamu busazi wali eri olaba eshortcut mwetuyise olwedde waliwo wetukusanze wakiseka obadde obulako katono tuuka wali ku polotiyo
Bannange Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi bannange. Eno kawabitegedde. Okimanyi nti omusingi gulabise. Omusingi twagumaze dda. Ate amayinja galabika ekirala ne kiba nga seminti akyabuze. Naye Antifa Mukama kunjagali. Tezisobola kulemesa kulya mmere. Olya. Ekyo ky'oba osooka okukkiriza entandikwa yonna. Kyokka nnyina ng'ombe egamba tukoleko kyetusobola ebirala. Ye yabitegeka Katonda yabimanya. Naye bannange muneebalize ku mukyalo ono. Byo tebigwayo. Mu butuufu mu butuufu ono mukyala Mukama amuwa ekisinga obulungi. Kubanga ebintu bye bibeera straight. Era ndabye abantu, nzize nga ndaba abantu, nzize nga mpuliriza abantu, naye Antifa Mukama yamanyi kyalikuwa. Yamanyi kyalikuwa. Kubanga mu butuufu Mukama yakuwa obuwangaazi. Bw'amala okuwa obuwangaazi atuukiriza ebirooto byo. Kubanga omuntu yenna ebirooto bye kasita bituukirira oba owulira munda mugwe ng'oli happy. Mukama yaba akusanyusa bambi. Kubanga oyise mu bingi ku lwange. Naye otandekulidde. Osigadde ng'olwana naye ng'olwana ku lwange. Naye nga n'ekikulwanyisa tekiriimu mazima ge gakussa. Naye Mukama yeebale akugumyenga. Emirimu kuwokusande gye yafiisa okujja wano meeting. Tumanyi sente zaabwe. Nezo tazirowooza. Tazirowoozaako. Wabula alowooza Omuzungu agamba time is money. Naye obudde bwamala wano. Sente zaabwe. Antifa Mukama amanyi kyalikuwa. Ezaabaziwadde gaali. Mu kiseera ekituufu. Sibazaamu. Mukama ye ayina embeera ebaawo. Naye nga waliwo ekizimbibwa mu maaso. Antifa bino enkeera lulikya lumu. Ng'eno embeera gy'oli mu kuyitamu. Nga gwe musingi omugumu. Bibaamu. Omuzadde yakuzaala n'akuteeka ku nsi. Mukama yamuwa ekirabo eky'omuwendo n'amuwa. Nze oba waliwo ne bwe ntuula ne ŋŋamba oba. Ne mpulira nga binsobyeko neenoonya n'ekyokwogera ne mpulira nga kimbuzi. Kubanga nfumiintirizaamu ne ndaba omuntu. Ne bamukuba amayinja ne bamukuba ebisooto naye nga ne gw'okubiriddwa toyina bw'omuyita. Naye n'oguma. Mukama ono ayanukula mu budde bwe obutuufu. Kisobola kulwawo naye Mukama alikikola mu kiseera ekituufu. Bajja kwogera naye ekiseera kijja tuuka Mukama talya nguzi.
kifatoka uma onywere mutonzi w'ensi amanyi amazima atasala omusango owulidde maama biruma bizito bikaluba naye mukama wali mu budde bw'obutuufu bajja kutuuma byonna bye baagala okukutuuma bajja kwogera byonna bye baagala okukuyita naye omutonzi ono azuula n'azuukusa buli kimu kyonna ate amazima galwawo okujja obulimba bwanguwa okudduka ku sipiidi naye amazima we gatuukira obulimba busirika owulidde mukwano amatuga g'okaaba tegalifa bwereere era ng'ogakaabira ku lw'ekikutudde ku mutima naye ng'ekikuvunya ddala kyeki mazima kitegeeza kasita ffe tukimanya ekituufu kikyoli ate ne katonda akimanya ekituufu kikyoli abantu bo tolisanyusa bantu mu bulamu bw'ensi ate n'abalala bonna aboogera bonna bamanyi amazima just baba bakola ki bagayitako buyisi kubanga osobola kulimba ensi yonna naye tosobola kulimba mutima gwo okitegeera Bane mama eno katubadde tetumanyi nnaku ye tetumanyi ate ffe tumulaba tumwegomba kirabika bulungi ekitanzi kiri bulungi kirabika kiina ne mukama nga waliwo entalo z'obwana okulaba nti naye afaanana abantu abalala afaanane nga bw'afaanana iyo ekitiibwa kyalina ku mubiri si kyekiri mu mutima gwe naye mukama mmanyi nti olwaguza olwana osobola omufaananya omubiri gwe wegufaanana n'omwana gwe mukama omukisa salidde ekitiibwa kale naffe okubasanga tusanyusa obbalaba okulika amakubo mwebale kujja kubaguza katya akazindalo kali opushifa tusanyusa obbalabako era dde maama muliyo mutyanya mulungi nnyabo mujebaleko mwebale bannaye kutwagala era munnaye bwe bityo tujja bitetenkanya bukola timu cheya oye sanyusa okulaba bagamba batimudoni timudoni oye timudoni oye kale mukwano nange nsanyusa obbasanga mujebaleko kale mwanyino mulungi story omulungi omubwati wali mulala kuliko ekkubo ndiyiseemu senga wabakulu bannange vice tukitwala ate tiimu kyeya mukigula kano yekalakasadda bwakiresa enoka mukama yebazibwa mukwano
Nkizaayo bannange nga ttiimu Doni. Naye Katonda yagambye okireete yadde akimanyi ttiimu kyegenda kukisigaza kati tuyanziza ssebo tuyanziza. Ndowooza nno oli mu kwerimba kirabo kya ttiimu Doni. Atimu Doni oye! Atimu Doni oye! Atimu Cheya oye! Atimu Cheya oye! Naye nno bangi naye simanyi oba mu nsawo bangi. Okay. Nga tetunnatandika meeting, nga tetunnabagenda ku kirabo yadde. Okay. Vice Ssentebe nno meeting tuyineemu gwokoze ey'okubiri. Omugola anaaba naye alina ebbiriza anaaba nazo. Obuli bubi. Era mulondo tefakane bannaye. Okay. Nga tetunnagenda mu maaso tusaba buli omu mobilizer ne treasurer ne chairman mu wiki nga bwetambudde ebibaddewo nga tetunnaba kumanyibwa nga tetumanyi mu butegeeza olukiiko lutandike, so tulutwala speed ya mangu leero buli omu addeko ewaabwe nga bukyali. Chairman ndowooza gwagenda otugulirawo olukiiko mu butongole. Booluganda Mukama waffe yeebazibwe, twebaza Katonda olw'olunaku luno tuludde nga tululindiridde era Mukama akoze ekyamagero, tuli balamu. Mu kubanga tuli balamu omukka gutuwadde, ekyemisana ekyeggulo akituwadde, tuli bulungi. Fayini wabaawo ebisoomooza obulamu bwaffe, nammwe muba n'ebibasoomooza naffe eno nga bitusoomooza, naye olw'ekisa kya Mukama era netusiga nga tuli bawanguzi. Mwava eno munkube ekinyaanya ne kimpa essanyu, n'enzijanjaba omwana wange yali mulwadde, Mukama n'akikola nga kyamagero okuva mu ttiimu Shifa. Mwana wange naawona kati ali ku ssomero. Mu kaseera ako nga amasanyu g'okuwona weegali, Sitaani n'agaana yeggwe, lwaki nkulwanyisa onnwanyisa, kansooke nkyuse. N'akyusa sayidi, mutabani wange n'amenyeko omukono. Ono kooki Godi n'amenyeko omukono. N'olw'ekisa kya Mukama nze era nina okukkiriza ffe bawanguzi, Sitaani tawangulangako, tuli bawanguzi era mukono gujja kuddamu gutereere era ddemu akola emirimu gye olw'ekisa kya Katonda waffe. Neebaza Katonda nammwe abalabiriddeyo, kyemmanyi nammwe temubadde museetwe gwokka, mubaddemu ensozi, naye nkimanyi muvuunusa olusozi era ne muddawa ebakka. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebale balabirira, naffe atulabiridde. Gaadi, ffenna ttiimu Gaadi, Mukama atuwadde omukisa. Era ne wa neighbor waffe waliwo abagenyi, ne wa Gaadi waliwo abagenyi, ekitiibwa ekisinga ekyo tunaakijjawa. Manga amaka agakyaza ge gaba n'omukisa, si bwe kiri wamma. Kitegeeza bakka, abagenyi beeyunawa bakka. Wow! Yes, amen. Okay. Mbadde nsaba buli alina ekikwatagana n'omukolo ekyakyuse wiiki eno nga tetumanyi akyogere. Era ndowooza gwalina kikola. Fayini ekyakyuse wiiki eno obubaka obusinga tubulinda mu chairman, kuba yatwala ennamba y'amasimu okubaako bakuŋŋaanya okuba nti babeere ku sayidi yaffe. Tetunnafuna mawulire ge kuba akyayina ebimukuttekutte naye ajja. Mobilizer yalina. Mobilizer alina. Mobilizer. Tubuulire wiiki nga bwetambudde nga Hope Shifa bwajja. Abatulaba tuyinza okubalaba nate ate naffe twesinye okuba nga tolwaleero tukyali balamu era twebaliza Katonda nti naawe okyatulaba oli mulamu era olina kyebaliza Katonda. Abalwadde tubasabira abasukke, ate abafunyemu obuzibuzibu, abafiddwa ab'enganda zaabwe
tubasaasirako bambi wange byonna tibibulamu naye ngaekyo ekirungi tukyali balamu twebaliza Katonda so kintu kyamaanyi nnyo olunaku olwali twebaliza Katonda nti ate lutuuse abagenyi baffe tubaaniriza tiimu Shifan ne Shifa mwebale kujja mu wiiki eno twali twateesa transport tunaatambulamu tuteesa nti buli omu ajja kweta emitwalo 6 so embeera ekyo bwe kyayimiridde naye tugenda kuteesa ku kirala ate so far tonafuna baku approachinga for transport by the way aba approachinga bamu bagamba tebalina transport naye mbagamba naye budde bukyaliyo muntu nonyi tujagenda ekirala bajeti yaffe yo terina ngeri gye yakiyenyenyezaako budget mu wiiki eno tulina yatwadde emitwalo 2 werowita obugalu bwa werowita basaba kusomera abaana bebasomera wano yatwadde emitwalo 2 waliwo ne mukwano gwange ate Fane wa Shifa ali Canada yatusindikidde emitwalo 10 kyali ku ssimu bamwita Brazaron ali Canada ye kuva mu ntandikwa wano ku surprise yatulaba era ku premier ng'abeerawo tavaawo buli meeting abeerawo so Brazaron tukutumiddeko obubaka bwo bwatuuse tukwebaza nnyo webale tugoberera Brazaron Canada webale nnyo balire ddala tola kutubeera omukisa ensawo zo Katonda zo ayongera ozigaziya so byebiriwo ebyaguddewo okay treasurer ajje naye atuwe updates biki ebikoleddwa biki abani abamu approach nzena buli kimu Baleko bannange siryokke kwogera emotional ebyaddala omwogezi yatusabyeyo kamu kitundu okugenda asuleyo nesom babiri side zombi ate oyo amanyi n'olunyankola agatta ennimi zonna so tufe tuba tumufuna Masaka ne tukontinuwinga naye kolo lwe tugenda n'abanga yakigatta eri naye bo bajja babiri atuula ku saidi y'abako n'atuula ne ku saidi y'ewaka then kati NMC ku kyalo ye owaabwe abeera abeegattamu naye kati ono yaagatta olunyankola alumanyira emikolo gye yagikola naye anyumisa be Masaka babayita Buddu teva mutene ceremonial service ne Katumwa nga kwali twali tetulina Katumwa kati be bantu seeti ezo 3 bwati ofa gye yatuwadde nezo nakoma okukolako naye nga bwomuwa omukolo gw'ekabaale nga bajja 3 baba ba miliyoni ezo naye kati omuwa miliyoni 3 n'omuwa n'ataano g'amafuta ogenda n'okudda naye kati n'agamba emmotoka ye waakiri kagireke atukwatira awo namugambye omukolo gwaffe kati n'atukwatira awo omanyi n'omukolo gunyuma mwogezi oyo ebyo ebintu ebimu birema then ekirala kye twali tubuusizza amaaso nga kikulu mwami Gade ekya traditional dancers ffe tetusobola ssubwa amazina ago mukwano jona nga bwe twayogeddeko ejjo n'abakubidde bangamba bagenda kunoonya trip eyo nene bajja kuba bambuulira okitegeera kati waliwo moment nakalabye kati waliwo moment awo abantu bafuna mmere balya ne bakuba abako bayingira ekidaala babaaniriza ebyo byonna group ezo gyeziri so bangamba bagenda kikwaseka bajja kuba bambuulira bagenda kale ebyo ebibiri ambayo musooke mugende mu maaso kale Mpise wa Kalango nembalamusiza mwenna mu linnya lya Yesu mwebale kujja nkyayetala naye ninammwe ki abeeka n'abaweereza invitation cards
basanyuse basiimye agamba ekiki mbu bintu bagambye mbu kyatogota kitafundikire anti baba bamanyi kyayika barimu so toyanziza owatulipoti tweza nabeeka basiimye kumayinja nkona amayinja nga we mumanyi mwalimu kunsarako mu kirombe kunsarako mu kirombe naye obukoowu nga bundiko ne sitagendayo manyi oba weekozesa kyekirungi kyokwekozesa bw'okoowa sigayina kati nze n'omwami tasazeewo mami Enoka muba mugenda zimba emmotoka y'amayinja weeri nagambe oba najja n'agikima oba wanaaba wala nze n'engitunda ze ngitunze mu kirombe n'enzimusindikira yamanyi naye nga go weegali weeri shortcut naffe gye twayita nga tujja waliwo twayita weeri nja kucommunicatinga naye kisaawe kinaba kituse nga geetaaze gajja kubaawo oba munaaganona ne muyiwako ne gabeerako ne gabalinda nze we ngamaliriza mbagambe mushifa tedda mabega nze nabagamba kale wetwogerera bajeti yaffe esenvuddeko naye tennaggwayo tetunnaweereza ssente z'ewaka kemwabawadde kaadi beetaaga ssente okutegeka akamu ekitundu ako keetaagisa ekyokubiri bajeti ebintu ebimu ebigenda okufumbibwa ewaka tetunnabimalayo n'ebirabo bye tutwalira abakadde tebinnaggwayo abantu abalina okutambulira mu mmotoka gye tutaddewo tebannaba kujja na kusasula tusaba omuntu wenna gy'oli eyo nga wandyagadde ogenda naffe Mr. Gadi abantu bomanyi boyagala bakuwerekereko oli ne waba asasudde mutwalo nga gwakuleetedde ng'asonda paka ku lunaku luli twewale okupulaningira ku lunaku olusembayo abantu batandika okusasula ng'obudde bukyali si weewaawo nze kyekiteeso kyange nganze kyeyanziza ekiteese ono kyabadde ayogerako nanyo kya transportation oba ebyentambula ati mukyeya oyi nga bwe twateesa nti buli omu ajja kusasula emitwalo 6 ate ng'obudde tukyabulina ow'omutwalo owa mmeka bwe booking ekifo kyo katomanyi gali nti ngenda kwega naye ntandisa okubukinga n'omutwalo lunaatuukira nja kuba atleast nga ziweddeyo so mu mbeera eno nga bw'omanya embeera ya ssente so tosobola kufuna ssente z'awamu n'okola ki n'ozireeta lumu abaliwo abasobola wala abatasobola naye omuntu asobola nagamba naye nja kufuna ye 15,000 gadi beera nazo tujja zikwata so olina yategese okutambula naffe ebooking ekifo kyo nga bukyali gadi olina abantu ab'enjawulo bwandyagadde bakwerekereko ab'enjawulo nogamba gundi ne gundi mbutufu mba temugenze nange ku mukolo guno muba temuli mperekera wantu walala wonna ate be basunga okumperekera nga nze kina kyogera besunga bagamba gadi at least ekira kyonna kigali kuba kati waliwo n'abali mikono gyange giri Somalia bagala eyo mu 11 yakuba vacation yaabwe so bangamba gadi tulina kutambula tulina tambula naawe olujja bwenti kujja mwenga tugenda kava wabagambye nti olina benzi ekyo bali sache bagambye nze nabagambye nze
nze ne motoka yange yanja usigenda jibaga nange tebajingamu era bagamba ngenda kuba nsowodezi akasigenda mu basi namwe ate nja basi omuja sanga neba sempumule namwe sobola kugenda kuolwo olunaku. Okay, ladies and gentlemen, bassebo ne banyabo tusaba mu kusembereko tubeere wano kumpimpi ekirooto kyaffe vibe ebeerenga y'amaanyi. Ekirooto kyaffe olunaku olwaleero meeting y'olunaku olwaleero nga tutunda ekirabo kino n'abantu abeeyamye n'abantu abasuubira okutuwaayo ku ssente. Ekirooto kye tusente tusooka okukola engeri gye twaweereza invitation e Kabaale kati twetaaga tuweerezeeyo akamu ekitundu wiiki ejja nga tuzze mu meeting wano abantu batandika okukola ki okweteekateeka bategeere nti tuli serious. Baatugamba ekigenda kukola ki mu Lunyankole kutogota kitafundikire nikiza kutogota kitafundikire. Yes, oli mulungi ku interpret. Yes. So ladies and gentlemen, olunaku olwaleero meeting y'olwaleero nga MC njituumye Kabaale facilitation edition. Tunoonye sente ze Kabaale tuve wano nga tuzifunye. Sebo jebali. Kale sebo. Jebali ko. Ogamba oti yasooka obeeko kyotugamba. Nange sanso basanga. Wiiki ekuyisiza etya mukwano? Wiiki enjisiza bwetyo. Nete wekweka kamera. Ayina ensonyi kyobalaba muwulu. Obeera nga live buli kyoyogera kitegeeza obeera live oba okyekakasa. Kakati n'olwekyo bw'otugamba nti wiiki eno luli nasula enjala kitegeeza oba okyogera okitegeera. Nalya nnyo n'enzikuta nembula nga sirina na wenzisiza nakyo kiba tetukimanyi. Oba nina ebirooto bye naloose nga nfunye ekijuju. N'ebyo nabyo okitegeera. Lekaga nti tolina byakwogera ebyokwogera olina ne lw'osuza enjala olutugamba ne lw'olidde n'olutugamba. Olwaleero ebiyise okuva ku Sande. Kati muleka ayogere. Okuva ku Sande lwe wali eno. Ku Sande eno nali njagala kufuna sente za transport. Wakuba saasobola zifuna. Nsuubira zifuna wiiki eno. Oyinawo zonna ogali asobola okukwatako ebitundu n'awandiika nti jini ofunayo omutwalo guleete omuntu yenna yalutambula osasula mpola mpola tufunze ku transport kubanga ezagumezinza njafuna mutwalo nga nguleeta nga bampandiika. sonda kubanga esente zamwezibo kubanga oyinza kuterekayo omutwalo ate ng'ofunye ate ekizo kya mitwalo ebiri naye guno omutwalo gwa transport atubikyali mu maaso kanguteme naye bwoba oguteresa abantu obanga oguwadde treasure togukwatako. olunaku lwe tunaasimbula okugenda e Kabaale kigenda kuba kijjobi. Kabaale awuuma gwe kankubuulira ekigenda obeera ku luguudo olwo. Ab'obunyama bw'oku Kageeti tujja Kageeti tujja ate simanya gadi obwerukaya n'obu Kageeti buliwo obusinga tulye Kageeti enyama y'Okageeti bagizannyira nako si gikubira bulango obuleewoma buwoomi bali abasajja baategiira kati engeri gy'okitegedde nti Kageeti wewasinga Chairman's Bag. Chairman's Bag endala ya Chairman's Bag. Chairman's Bag ebeeko kyosuulamu mu Chairman's Bag tuvewa. Kabaale edition etandise Chairman's Bag nte weetakula nnyo. Chairman's Bag Enoka pozi gwe wataddemu ekinyaani naye Enoka onyiize nnyo gwe abadde mutwalo mudasita
wetwogera ne ssentebe atuuse ssentebe olukiiko luno atuuse ssentebe baŋŋambye yalina ebisingawo naye ensawo ye nga tanyonyega kintu kyonna yagitera okugamba abantu wano nga tonnanyega kintu kyonna chairman Zibag. Chairman atera nnyo tugamba nga tonnanyega kintu kyonna chairman Zibag. Samunza jasize sawa kwetonda ntolo kuba ntusereeti naye tebibadde lyangu libadde lyakuyiriba. Oli muyiribi. Kuyiriza. Libadde lyakuyiriba. Kuyiriba. Nsanyusa okubalaba n'okubasanga. Likama kubo balo kuyiriba n'owaguza. Enoka yanyaniriza n'ensawo ya Cheya. Naye nga bo bali kukola omulimu ogwo. Asaze waje kwatire. Ensawo ya Cheya yiyo. Baye doni. Badoni bakolera mu ssente. Badoni bantu ba ssente bakolagana na ssente. Kati Enoka gwe doni leero katulabe. Era yakiro. Agambye ekiraba akizaayo mbwa alina kiwango. Okay. I'm not seeing Shifara. She's not around. Ladies and gentlemen, Chairman wotuukidde. Yes sir. Nga olukiiko lwatuddeko kasebadde tennawera bulungi. Yes sir. Era tuteesezza ebintu bingi atuwadde Saala Eggudawo ye vice ssentebe era n'atubriefinga wiiki bwetambudde. N'omukulu treasurer mobilizer omugole gaadi naye n'atuwa wiiki ye nga bwetambudde n'atugamba nti twafunyeyo kasente emitwalo 12 weddu okuva mu mikwano gye. Timu Cheya? Contribution y'omukolo. Era ne tubaako kye tukkaanyaako. Obugalo gye bali bannange. N'atugamba nti invitation zaatuuse dde ewaka. Ne bagamba nti ki? Kitogota kitafundikiize. Kitogota si kisaanikire. Kati okuteesa kwaffe ekiteeso kirowoozo kivudde gye ndi ng'omuntu nti mulaba mutya wiiki eno ne miitingi eno we tuvaamu nga tuba tusimaze okusindika n'akamu ekitundu akaaba ki ak'abazadde batandika otegeka miitingi eno ebikole leero olwaleero. mu ngeri It's a good idea by the way. Yebadde idea ennungi. Obweyamo mu ngeri nnyingi ez'enjawulo. So abantu ne bansekendinga kyalo oyo yasoose vice ssentebe n'addako ne gaadi n'addako jingo bwatuukidde n'abakyala Era nange nensemba nti abadde idea nnungi. Ensawo mobilizer oba treasurer waffe simanyi yayimiridde atya. Meeting eri leero yekola ekyo ekyokuba nti eri tubawayoko twesonde twekwate tukimale. Okay. That's a good idea. Team chair, oi. Chair, timu doni oye. Lero teri kunji. Timu do. So kakati ekiriwo kiri nti kiri muntu gwe tugenda kufocusingako oba Chairman Zibag kiri muntu n'omugamba Freddy yanginjiresi. Okay. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala.
kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, Amerika, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. The chairman, nganze chairman esaawa eno nja kusooka ndabe esaawa eno nja kuwaayo emitwalo 2. Kati awo tuba tusigadde tunoonya akakadde kamu emitwalo 48 tunoonya ssente ze tusindikira bazadde. Neziba mu chairman zibaaga neziba kyekiteeso ekiri wano. So emitwalo 2 egyo gyeyamye kubanga gikavalinga ku gundi kale kati zino zensose kuteekamu eyo just baaga yaffe. Then eziva mu nze we ziri mu kashi ngenda kuteekayo emitwalo 2. Ngenda kuteekamu emitwalo 2 we ziri mu kashi. Kati muno obadde otaddemu? Ntaddemu naye ngenda kwongera emitwalo 2. yegenda okusooka osindika Kabale. Tunoonya emitwalo 40 emiliyoni emu mu emitwalo 4 mu 7 ejawa Kabale. Ngenda zibabalira leero tetunoonya. Sofa tulina emitwalo chairman soko leeta 5 ebirija malojiba. Tulina emitwalo 5 mu 7. Tunoonya emiliyoni emu mu emitwalo 4 mu 4 mu 13 zetunoonya mu meeting ya leero zigenda Kabale. Tugenda kutegeka omukolo abo ku Kageti tujja. Abo Kageti yo baba wana wanada tugenda jia tujimalewo banoonye endala nga 2 mu lumwawo abo Kageti bebamanyi obuzibuzi obwo buteetete babusale nga bamanyi nti tiimu eva wano genda buli awo. Yes we tusibira awo basobole sino traka balete kasino twaka bakawumuzaawo n'omugala ino okutuuka nyina giryako kale olunaku olwaleero tutandise ekirabo kyekino. Kirabo kyekyo tiimu kyawoye abali ku bbiri. Timu Doni oye. Tulina tiimu Doni ekulembeddwa mwana mulezi Enoka. Timu Doni oye. Tulina tiimu chairman. Timu cheya abaliko. Timu Doni oye. Nemu butu. Olabo bafaanagana. Ulina kaposting abantu bambuza. Mulize. Timu Doni oye. Abamune bambuza mbadde wa. Timu Doni oye. Timu chairman oye. Timu chairman oye. Ekirabo kikino. Bano be bakompitinga. Tunoonya emiliyoni mu emitwalo 4 mu 13. Ali ku mukutu Kakati ekirabo kino kitundibwa emiliyoni 1 mu emitwalo 4 mu 13. tuyinawo mmeka
Team chairman. Muvemu omwasi. Team chairman tusaba liyo baturaba. Twetaga team chairman yetaga kuwangula. Yetaga kuwangula ekirabo kino. Kiri nti wa team chairman wabatawangudde bamufukamiza. Na waye ekirabo mu butongole. So insaba baturaba team chair. Veyo mu mpagire tuwangule ekirabo kino. Atimu Don ekulembedde omwana mulezi Enoka baba no balina kibagamba. Atimu Don oye banange mwenna batimu Don mujje tetufukamirangako twafukamira omulundi gumu. Abuze namba kwobo sindika ku namba eya Airtel eri 0702 5 21 5 Bati mushifa mujiwandike ewe namba yereta na ate ya MTN eri 0782 10 15 69. Timu Don lero n'ekirabo tukitwala kikyo twakitegese bulungi kiddayo mu mikono gyani ya Timu Don. Timu kya lero talina bwatu wangu njagala mu akasukali alina taba muki twebaganda bagamba akasuka kyalina bwaba alina ekimukanze nga kisobo bw'okasuka ejjinja lyolina oba totidde kakati Timu Don mwe mugamba ki muyinawo ki wano physically nga tetunagenda online ekirabo ekyo kyafuuse dda kyaffe. Timu kya mwina kyemwongerako? Nze timu chair. Ono ataddewo ennamba enfu. Ataonani mubbi bana ejasenti kansoke mu blocking banange ejasenti ataddewo ennamba enfu yo gwe blocking blocking oyo banange Bunga Comfy Homes enyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna yagala okubeera nga oyagala okufuna wobeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwe nabadda ku corridor ulire nga ddala oli ku holiday nga toweraliikirira kusalansawo babbi kumenya kuyingirira toweraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga mwe ekirabo mukiguze mmeka Timu che kati giri emitwalo miliyoni emu mwe emitwalo 4 mwena flat zetutunde ekirabo kakati timu chair mwe mugamba ekirabo mukigula sente mmeka kino kakati ekirabo kitandise Timu chair bulijjo tetugwanga mu maanyira twewayo nga we tusobola era nze Timu chair nkitandise n'omutwalo. Timu chair oye Timu chair oye Timu chair oye teka wano omutwalo oye everyday oye Team Don I have 100k Zabi zilete ziteke omutwalo kwa Timu Don ladies and gentlemen omutwalo gwa Timu chair kutuze otwogera Timu chair singa Don omutwalo mulamba Timu Don mubeeko kye mwogera abali wano tutandikidde wano otaddemu mmeka kale babasinga kenda Doni ayinayo kenda ayinayo omutwalo amini 10 Doni ayinayo 10 cheya ayina omutwalo mulamba. Ladies and gentlemen olunaku olwaleero Timu Chewera ndi etwala ekirabo kye Timu Don nayo yazze ewera
naye we biri kati tiimu kye y'amaanyi mukko y'amaanyi era we twatuukidde wano nga mwami gaadi awera eno kayongeddeyo zogera sente zo zotadde mumuwe microphone ayogere sente yogera sente otaddeyo sente mmeka nakateekayo 2,000 sofa kitegeeza chairman asinga tiimu Doni nusu 8 Doni ng'ayita mu Enoch omutonga bwali ataddeyo 2,000 agambye 10,000 azizzeeko n'azijjako kati wetwogerera nabasinga 8 mubasinga 8 okka kitegeeza zotaddeyo tazibaze tiimu Doni oye Timu Doni oye! Oye! Timu Chair oye! Oye! Musembere no dawali man. Dawali wa. Dawala nyo meeting ya pepe. Ndabagamba timu Chair. Muja kutuyana leero. Enoka yogera ngokwata otuwa sente. Nyongaddeyo 10,000. Wetwogerera nusu kasambu temubasinga. Ate Enoka ku speed kwawerayo sente yeeraliikiriza muge agenda bagata buli dakiika. Timu Chair oye! Oye! Timu Doni oye! Oye! Timu Doni oye! Oye! Kali wetwogerera amaanyi gatandise obwere wa timu Chair. Timu Doni amaanyi gekendeddemu. Tuli wano bannange. Tuli wano. Ate tulete sawa yonna. Bapinda number where we can deposit in batadeko timu chi timu Chair mkwano aba timu Chair timu Doni oye Timu Chair one timu Doni oye timu Doni oye timu Doni mameno soko joyogereko wano kwa timu Doni wali wakati oyogere kulwa timu Doni kubanga wetwogerera timu Chairman era ebyali ebya basinga 15 bwe 15 timu Doni tuyina kuwangula oba bitya mpola mpola lwe lugendo kati ku lwekyo abana ba Doni bazze banyiivu kanyongereko wano wetwogerera Chairman challenge 10,000 olina amaanyi obeeko kyogamba nsokera ddala okuyita tiimu Chair abakyali mu Kamwoli muveeyo tweyambe wano balimu kufukamiza chairman tiimu Chair yiye amanizeyo mu 15 mameno katalina kyako ate nokagambye usereza mama zino okukola n'ateekawo 10 mubasinga 10 zokka ate eno kateekawo nga tetulaba ntaddewo 10,000 kati wetwogerera tiimu Chairman wazzeeyo dda wali ku 10 zokka ate ku speed kwe baleetera sente aba tiimu Doni wandifukamira timu Doni oye timu Doni oye tiimu Chair zemu mu bintu by'okumanyiira tiimu Doni oye oye tiimu Doni oye oye tiimu Chairman oye eno kataddeyo 10,200 abagambye nti 3 zokka zemulina okuba nga mubanja Doni ate bwe mutegendereza yandibafukamiza nga n'omukolo Team Chair sent 140 am Team Doni 140 mteni yange kanange mtaka mtaka muoni atadeko gumanya emitwalo bunno ne bana nfudde nze ndabo basiraba atadeko
Aizo kuba timu chairman tenda beko. Message eri wansi omubuuze giri kumenena. You have received from Mama nze mami kwa kumenena. Uno yayogeredde jangu mukwano nsaba invite ojjo yogere. Team Doni. I've sent you ka 20k for Team Doni. Mama 20k ka for baby nkalabye message yazizo zonna message nziraba. Wowe. Sokola tena wezi. Batange kuze. Wanage Team Doni. Team chairman oye. Team chairman oye. Ngoga mumani. Gadechi. Team chairman. Team chairman oye. Oye. Yemugwa mumani. Team chairman. Twende kwa timu. Twende eri nete bogera wano. Bogera wano. Sokola gera mpuli. Nayo nata ndirawo kwatoga mbechi. Okay. Wetogere. Chiri chiti. Ya kebada kulembedde yasedde mabega. Ero asa ngambalidde nno. Eno kayagamba. Mukabwe wajiddemu. Kati kasoke kannyonnyole. Team chairman. Team Doni omwambeera ki? Ng'erina omutwalo gumu. Ne bateekayo. Abadde ne babadde strategic ne bateekayo nusu lukumi. Obewo nabiwandiika nga Ne baweza. Ko twatubawangule. Ne baweza. Ssente. Nga Doni asingibwako 13 zokka. Sinakwetegereza. Tubadde tukyali awo. Abantu ne banyiiga waliwo n'aweereza abiri ttiimu Doni. Nawe musisi okosome bulungi message. Babi biki? Ttiimu Doni ne bwatwala. Agambye Team Doni mama. Musome bulungi then mtugambe. Mama simu bivuddeko. Oyarabikaze wa timu cheya babuze buze. Neta na syndicate batiza tisa. Nje kwata mugoro. Nabibona jiwandise. Team Doni bambi babi Eva Chikole. Kati ladies and gentlemen. Yes. Njagala osoko wandike mtalo 14. 14 nebiri. Kane. Komazo jiwandi 14. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde, abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda, like we are closed for December, naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati, that is 2025. Mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Yeye namba yange bannange. Leta nakawombe shifa. Yeyo Airtel. Zabi bako choyogera eri abawagizi.
musirikiza byayogere obadde ogamba otya Zabi? Like, I've been following you for a long time nga tomanyi mbeera mu Kamoli naye bannaye kinkutteko. Webale nnyo omutima omulungi, Allah akuddizeewo akusasulemu ky'osinga okwagala. Na buli omu alina ky'atodde ku lw'omukolo guno n'ebirala byonna shifa by'oteekako engalo, Mukama amusasulemu kyonna ky'asinga okwagala. Kale kati kanziye mu Kamoli wansi naye nga ndi tiimu Doni. Olwaleero tulina okuwangula, twagala tetwagala. Zabi musooke muleke malo gamba Zabi kino. Zabi tiimu Doni Essebo wetwogerera ina emitwalo 16. Essebo tiimu chairman terina yadde naye aba tiimu Doni bankubya akamana ne baŋŋamba mbu baagala bakube chairman range tasobola gatta. Ogamba ki? Nyinza okwongerayo nze wendi mu Kamoli leero we must shine. Agi uno nayazze kamuleete naye tannaba kwagala kwogera. Butanyiza kubanga nyinza okwongera ssente. Ekirabo nyinza okigula kyonna. Hanifa ke wuno Zabi bayi nzijaako ssebo sibimanyi bino. Jangu tebayina sokunyamba ogireko Zabi simanyi babijjako. Ssebo banzijaako simanyi bwe nvaako. Naffe eno olwolaba tetubimanyi. Kale lemitra ffe tukugyeko. Okay, Hanifa ke musooke muleke tuwulire Hanifa ke kyagamba. Hanifa ogamba otya? Musooke muleke tuwulirize abali online nabo bateese. Hanifa wangi ono alabika tali naffe katumute. Ladies and gentlemen, Agi agambye obusungu obusungu tebunnamulinnya. Nja kujja agambye ajja. Agi bw'agambye obusungu tebunnamulinnya bulinnye naye ajja. Kati we twogerera omugole agamba mumalirize mangu make up Hanifa ke agambye wa tiimu chair. Kale tiimu chair toyina yadde 10. Tiimu Doni balina emitwalo 16. Era we tusaba mbu aba tiimu chair tebakeera. Agi bw'agamba omukulu gwe bayita Kalugaba Julius agambye I want to compensate but we are compensating for what? Okay, Mr. Kalugaba Julius, tulina omukolo gw'omwami ono Gaadi ono musajja ono ekimotoka kisino tulaka kyamutomera amaze emyaka 2 mu mbeera gyali gy'omulabamu wano. Mukyala we Millicent gwe tugenda okuwasa yabaddewo ng'amulabirira. Omukyala akuba mayinja mu kirombe. Osobola ogenda ku YouTube n'olaba story. Kati olunaku olwaleero tutunda ekirabo kino. Tiimu ewangula tulina tiimu chair. Tulina ne tiimu Doni ekulembera enokono. Era bwe babadde ofollowinga YouTube channel yaffe mumanyi. Be bagenda okompitingira ekirabo kino. Sente ezivaamu zigenda kuyamba ku mukolo. Kati kye tugamba londako tiimu emu oyambe chairman nga tannafukamirira tiimu Doni waayo kirabo.
So Mr. Waliwo Momo 19 una agambye. Momo 19 azenno. Momo ogamba otya Momo 19 wa Spark TV? Agambye Team Doni. Uno wano. Uno. Sio Momo 19. I accept you. Oyagala kujja. Uyo. Kati uno gola gondetedde. Jagola gondetedde. Mama. Tuyambiddwa. Lekwe. Okitegedde. Regera Team Don. Sokolabe. Team Don. Okitegedde. Team Don. Team Don yeyagaliza sikyo Marvin. Ababa no wana aba. Tebanajja. Pretty Prosi agambye Team Doni. Lero luno Team Doni tadde mukasori mulanga bitukangesha. Team Doni tadde mukasori mwe bali kutulisa kumere. Team Doni much respect. Omukene bagala mutuse mwabere Team Doni esisobola. Ade mupade kyakulya nzenja muli nga mugole naye Team Chairman. Bana Team Doni ngejjudde wano. Ono Tasha agambye Team Doni. Sina buzibu ne Team Doni kubanga era mwabaliko. Dawo ali kumpi kuchuka. Team Doni, we are not sleeping. Greetings to Enoch and his mom. Naye kakati nga nkubulire agi mugagga wamwe Tasha alina kyagamba gwanga. Agiwo wuno agamba ajja kujja edda naye tayinaamu. Hadija avuddeyo na essuubi alina mu Agi. Buli omu gwalinamu wano essuubi. Hadija luli yali omugagga. Naye Hadija agambye Agi tuyambe. Bana Team Cheyanga amaanyi ge mwatandise nago. Doni chetu kuba Doni akujja kufuna amaanyi. Omugole labayo. Omugole agambye Team Chairman eyongeddeyo 10 okuva eri omugole omukyala. Kati ku mitwalo 10 aga. Aba Team Chairman bayinako 10. Kati bwe twogerera Team Doni erina emitwalo 15 mukenda bweddu. Team Chairman teyina. Naye waliwo wana bagamba ashitaga Team Chair. Naye Team Chair you are over poor. Muli baavu nnyo Team Chair. Uno mwana yakikomentize kikya. Tuli wano ensonga zitambula. Omuntu yenna yandyagadde okutaasa Team Chair mu mbeera mweri. Mukwano tetuli baavu ffe basoose kukwata mu kirabo. Ennamba y'essimu eri 0702 56 21 57 ng'otaasa Team Chair. Kati kifa soko je abagenda otaasa Team Chair bagenda yita ku Airtel. Aba Team Doni muyite ku MTN. Hadija agibateereddewo bana bataase. Hadija talina kyagamba. Hadija naye tayinaamu. Naye Team Chair bo bawangula ddi. Little Angel bwabuuza. Tuli bawanguzi no. Okimanyi n'olunaku lwe mwakiwangula tewaliwo tebalumanyi twawangula ekirabo ati bababuuziza bwe muwangula Team Chair twawangulako tetusembanga buli kaseera twawangulako kirabo naye wakuba nti kwolwo twafuna Agi netufuna ne hash ono alina hash nnya ali Team Chairman agamba tugenda wangula
agambye wait ku mobile money wamavera mugumu nange nokukiriza tugenda ku era Agi najja n'agamba ati hash mukakase team chairman 1 million Omumbejja Omumbejja Hadi Semyalo agambye team chairman 1 million Omumbejja Hadi ki uyo Omumbejja sipatakiriza namba ki wamawulire sanyu message ze wano soko linde ndabe yaki emitwalo 210 zaani ezo Dennis Waswati ezo wakajjebiri timu che wafenseko abamu awandiika nadde eri mu Kamooli n'aseka ssebo kakati Dennis Waswa atutereddeko ebiri tubulire oli tiimu ki Dennis Waswa naye yo Dennis Waswa terabeera Agi Hadija yaweereza ekyebiri wa tiimu cheya ono erulye yabakaabya amaziga kati wetwogerera kansoke mbasomere kiyimiridde kiti tiimu cheya mubadde baba banja emitwalo 15 naye kati baba banja emitwalo 13 bakendeezezzaako ate eno kanyiize nno agambye alesa 10 kati baba banja emitwalo 14 naye kakati ono Lito Enje agamba oyo 1 million abalobesa lwaki olimba ayinza okuba talobesa kakati ye Hadija atandise naye Agi ali wano ali mu kuwagira buwagizi chairman goyinamu essuubi Agi baako kyomugamba Age bwacho ye ekintu akikwata mpola ali nganze nze manyi awa arangirira ekirabo leero kigenda kusaidia ya tiimu cheya yadde challenge kyali waggulu eya tiimu Doni nenzi n'okukkirizanya na Agi na Hadija na abantu ndaba batanze kuvaayo bajja sesuubi weri nti nga wenga yakukasooli nesuubi nti kirabo tiimu cheya ekitwala Agi wuna Agi agambye wa chairman still at work atotya yembo akyali ku mulimu naye totya esaawa yonna DJ Eriko mu Uganda alabiseeko Hadija agambye cheya nera naddamu nti cheya no matter what esaawa yonna waliwo n'agambye Farida wa Alien temutuya temu wa chairman agenda sindika 15 naye tezinnajja ba chairman temukuba nnyo ngalo naye Agi ye buli agamba okuweereza ku sente agatuyambe bambi Agi aliroyo gyoli waliwo n'agambye tuli mu kunyuka baddiya naye tiimu chairman Omumbejja eyasuubiza miliyoni Omumbejja Hadi agambye bali mu kunyuka naye ene time era oli wa miliyoni agambye bali mu kunyuka kakati simanyi Doni gyalaza kikopo simanyi gye mulaza kirabo Sylvia Nassali oli omulwadde omwana tu yajja mu meeting wano agambye yamisinze meeting za leero but regardless ali team Doni
mulwadde batugambye Silvia naye kakati nkyanoonya message ya Farida wa Alien tenajja oba aba naye kebera ku ssimu yo kebera okwo abawagizi ba Alien batero baamu ne ssente kakati waliwo kino Zabi wa tiimu Doni si bwe kiri agambye asindise emitwalo 5,400 wa tiimu Doni kati teekako emitwalo 5 timu Doni una just zine wa maganda wano tulabe wetwogerera njagala ombadire mu Mr. Gadi babasinga sente mmeka emitwalo 14 timu Doni babasinga emitwalo 19 okay Farida wa Alien enamba eri 0702 56 21 57 enamba ya MTN eri 0782 10 15 69 Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa